Mbalamusiza bannaye. Mezaya tukira ku mulamwa bannange nekino ekisajja nakyo kyantama. Oyo olamuzaani. Mulizaamu. Emusiri ky'omusiri wa Yoze Sowaani. Amanyira atali teyasoma ebitabo okubimalayo. Oyo emusata tegeera abantu. Ako kambuwa. Ono ebulaake kasinga okuba akaavu. Ebulaake kasinga okuba akaavu. Kasula mu saaluuni. Nene kamanyira abantu Rita Kaggwa yasoma ebitabo okubimalayo. Oba kitegeera. N'otuleeterayo enfaane. Ako tekategeera kamazinyo naawe. Kawulira muno kalina obugato simanyi kalina obugato. Eyembwa. Wane Bulaya emusiriki yasinga okubeera cheap. Tamanyi mwana we gimwasula. Tamanyi mwana we kyalya. Tamanyi ku ssomero gy'asoma. Kalawo kamanyira bumanyizi buli muntu. Nti Rita Kaggwa walana buli muntu. Kati gwe wannasale Rita Kaggwa kuwalanako ekimbwa gwe. Igwe wannasale. Rita Kaggwa walana baatunga ffe. Negwe wannasala nyakuwalana. Siwe nakusuza musalo. Waliwo omuntu owalana wannasale. Eddy Mezaya. Waliwo omuntu owalana wannasale. Oyoza Sowaani abantu balekeka amakombo. Bwakomba amasowaani ng'omanyira abantu bano e Bulaaya. Olyoka omanyira Rita Kaggwa yasomesa okubula okubogolanya buli Rita Kaggwa gwakola. Bwakomba amasowaani. Mulimu kigwakola. Bwakomba amasowaani. Mulimu kigwakola. Nayo bakola ebbasi netudeko eweka abantu 150. Mulimu kigwakola. Bwanganawo gw'omanyira abantu bwakomba amasowaani. Abaana ku ssomero mu crèche nasale school. Mwamanyi kitegeeza gw'olaza zino gw'olasa omulimu tegufuna. N'agenda bayimbire. Bugabasse bunange ndi ku mulimu. N'agenda bayimbire. Buli omu ali ku mulimu. Oli obwenge bw'osenti 15 nawe walira ku bantu nga bonywa omwenge gw'ebbeeyi. Ero genda oliwanira bali bamaziba abatategeera. Omwana walidde emmere ky'olwaleero. Omwana walidde emmere ky'olwaleero tubuulire embwa ggwe. Kembire bakolegi ba. Namanya mwana walidde ng'oyasama. Abantu mutera nnyo okwogera nnyo. Oli muvuzi wa ng'oyasama. Oli muvuzi wa bbaasi nze wano sebo nange ndi ku mulimu eno y'ofiisi yange. Olaba wentuula. Sababu nasoma amasanyalaze nkola amasanyalaze Monday to Friday. Kuna mulimu gwa basi kwa weekend. Basi nawe oli conductor. Kuna kwa weekend. Kuna kwa weekend mazi. Kibaso kivugo kifo tulabe. Agambe kivugo kijje mu kifo. Ali mu kivuga sebo kajivuga kijje mu kifo sebo. Ono omusajja sebo. Kivugo kijje mu kifo. Penge. Sebo. Muganda kati ntaddemu kana akadetectinga kanjisimbula ategeere abantu balinye enveewo. Gisimbula ogende ku stage nze basi ze Bulaya. Ndi ku stage. Olende ndiye gisimbule morabe. Gisimbula ateekemu abasaabaze. Ali mono naawe. Tugenda kukira bali. Oyo mubuulire ekine Bulaya teriyo ku mulimu teri byakwekwasa byakuwaayiriza. Buli omu ali ku mulimu nange nze mulage nange kyekola wano. Ebulaya teri kondakita. Simbula ogenda okiba abasaabaze tukakase. Ate ndi ku stage ate mbakimewa. Kanjizeeko limansi Ebulaya waliyo stage. Mwera kogenda kulaba bano balinnya. Ogenda kulaba nga nsimbula nga ngenda. Sweden waliyo stage. Sweden waliyo stage. Mbu abantu mbuzi parking abantu nibajja ne bayingira. Nzibanga park ngo olaba park ze Uganda. Tulina zi park nga zibeerawo nyingi nziba zi park wosanga zibeera kibangiriza. Anti awo ziba zi parking bano be bazirongoosa. Anti abantu we bajjira oluusi abamu bayingira wakati outside Stockholm balina zi park. Atulaga abayingira. Abatulage abayingira mu bus endala. Eddy Mezaya tulage bus endala ezikulinaanya awo. Azitulage. Ngono na walongosa basi ono be bano bebuuza basi. Ebisoboka tebasobola kuwa uniform eyo waffe mwana basobola gikuwa. Muvuzi. Driver. Penge. Ajivuge ateekemu abasaabaze tukakase. Sebo. Katovaako abasaabaze kabalinye wano ng'olaba mmale nsimbule. Kale. Osekta nikandikoma yingi. Babo bayingira sebo driver. Bali mu transportation yombi tegeera. Driver yamala. Akomba emikombo. Ate nze wano ndi mu office yange sebo wano wembeera. Nange uniform yange yino ogiraba njambadde. Oyo talina kyangamba ono naawe talina kyasa kuŋŋamba. Baba abantu bayingira.
Zwe basema. Valiko bana. Alisema ekyo mulimu kiveeko Eddy Mezaya akkiriza omusajja tudde ku mulamwa gwa Rita. Yes, tudde ku mulamwa. Kaggwa yasoma kubimalayo. Ate kakati ku Mande Peng ekwegaje Peng ku Mande kubirako ku emisana genda ko ku live emisana onkulage office gye nkola amasanyalaze okkiriza. Ese butata. Monday to Friday. Olyokokkiriza nti n'abasajja ng'abo abakomba amasoba tebasaana kutwasanira. Gwe toyina kyosobola kuŋŋamba Eddy Mezaya nga nakusuzaako ka studio koovuma mwe wasula. Ebyokuzanyisa y'abaana bange. Ate tewasulamu. Toyina gwe kyosobola kuŋŋamba. Gwolaba kano akasajja kano kaakalana olw'okuba nagamba Ibula leero ebyokuzanyisa by'omwana wange Jaden. Bwe bugatte bw'eyembwa bw'ayambala omwaka. Ng'omanyi omwana wano bw'ali. Toyina kyosobola kuŋŋamba Eddy. Okitegedde? Naye nekaasamira Rita Kaggwa oyo house boy wa Rita Kaggwa ku level gy'aliko. Ate naawe nga Rita Kaggwa naawe asula mu bedroom apartment n'abaana be munaana. Talina naawe kyasobola tugamba gwe ne Rita Kaggwa muli bafeeriya wano e Bulaaya. Temulina kye musa tugamba. 2 bedroom apartment n'obwana nga mwena mwenyiza omu obwana busoboddeeka. Wuliriza omusajja gwagamba feeriya. Wejja ekalangaalo noweereta e Bulaaya olina akatabo olina ddi wakozesa amasanyalaze abaana b'osula nabo bamanyi kye bali. Wali olya ssente z'abaana twamala kugamba obugambi Eddy Mezaya obadde oludde ng'oli kamwanyi tumaze kugambako ku kati abaana bange bamanyi kye bali mu kulya oba kye bali mu kuzanyisa kati naye omwana waakomawa ebyo tolina kyobinyumya ebyo ati awo obeera ng'avuma Peng. Abantu okubeera ne misunderstandings ne relationships zaabwe tekitegeeza nti omuntu tamanyi baana be kye baliko. Kankubuulire Richie wano e Bulaaya gw'osinga okubeera cheap, you are the cheapest dat. Ye gwe akyasinza okubeera omukoowu n'akalimu kako wakakakina. Anti nze ndi mukoowu omumanyi. Obadde olya ssente z'abaana Eddy Mezaya teri atakimanyi. Peng. Laba omusiru. Era twamaze kugamba mu January n'olwokufuna omulimu. Yave South Africa nga bateega abantu ku kkubo. Nze nina background y'obubbi yonna mu nsobo y'obufere. Nze okujja wano nava ku radio ku TV naye yava mu kuteega abantu ku makubo kyova olaba nga kaasaamirira. Senga sidi omumanyi. Senga sidi mumanyi. Bomgeraganya ne Rita. Senga sidi simulinaako mutawaana era simumanyi tannumba ngako talina kye yali ankoze. Entalo zaabwe ne Rita ezo siziyingiramu. Talina kye yali ankoze mukazi wattu tanvumangako. Kati obuzibu atobulina ne Richie. Obuzibu abulina nange. Nedda eyombwa ako kabwa naawe nkugamba Eddy Mezaya ne buli kyebezike nze nakugamba Eddy Mezaya oli feeriya. Kati kankubuulire. Wuliriza muganda wange. Era bana abasajja abazeeyi be tulaba abavuga bibaasi e Bulaaya. Era kati kibaasi ekyo kyogenda okukaddiiramu ekyo. Nze nkubuulire. Era walibadde ne waliyo olukuŋŋaana lwa NUPA e Netherlands. Njagala ako akasajja tulabe oba kasobola okulinnyako kasobola okunsemberera. Ate ngenda kukuba bukumi kukubira Europe senga kino obutabo ngenda kukuba bukumi. Otide Andaman gwaba naye. Nkugambye ngenda kukakuba bukumi. Ebyo nno byensinga okwagala. Ebyo byensingira ddala okwagala. Eddy Mezaya nakugamba oli feeri. Omanyi nekyasinga n'omunyiiza. Kugamba Ibula aleme kujjayo interview. Mbusimanyi namulabisa. Mbusimanyi olw'okuba kalya ssente z'abaana zezikazzaayo e Uganda. Nakikugamba Eddy Mezaya ate tolina kyojja kukola. Ate ne bwe naakusanga nze agenda esooka okukuba. Nkubuulidde bwe naakusanga nze agenda esooka okukuba. Onywa obwenge bwa kino weewaana. Oli munaku simanyi olina obugatto. Tuli mu kunywa. Simanyi olina obugatto. Ate sawa tuli mu kunywa. Eggaali omwana wange gy'avuga. Eggaali omwana wange gy'avuga bwe bugoye bw'oyo omwana bwakakaliza omwaka. Ebyo byonna bino ojja kubyogera sawa zo tuli mu kunywa. Twende bw'obeera Bulaaya. Eddy Mezaya olaba buli mwaka buli myaka gyaweza ogula eggaali. Kuba eri omulenzi eri
kati oyo mubuuze eggaali bazitunda sentiment y'omwana bwe nakulabako olwokola obugoye bw'ayambala ago nakulabako nze agenda osooka okukuba era sikulabako ngenda kukukuba nga nkulabyeko nze nkubuulidde kati gwe atega yali atega abantu kuko otegeeze nanyini bwongo onkubeko oluyigwe nanyini bwongo gwe omusajja ono omulaba ne Eddy wali eri envuli omusajja ono atambuulira gwe bwebyo biddukano naawe mbwamenvu bogedde amenvu story eryenvu lyange lyamuluma kasa namulabisa mbu yabba amenvu gange omusajja oyo yabba ekiwago ky'amenvu n'anyiiga nnyo mpaka kati nga omanyi obusajja bw'omukyalo kaveeyo omukyalo kalogologo kalina n'okuba katandise ogezaako okundoga naye nga tekajja kusobola kana akasajja naye kafeeriya naawe bwe buno bufeeriya tekalina example yonna yonna gye kasobola kulaga muntu wano bulaaya oli kakoowu nnyo nnyo Eddy Mezaya oli kakoowu nnyo nnyo ate semaka ki naawe semaka naye omusajja ng'asula mu fulaati naawe ne famire ye musajja yali badde kati saawa zino alina ennyumba gy'asasulako kana akasajja kaagala okweraga nga ki kaali badde ati sikalinawo we kali naye tekalina we kali n'oli gwe kawolereza bonna bwe batyo bonna bafeeriya naawe wano ku Europe tebalina gwe ba inspiringa bakoowu nnyo 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 tebalina kye basobola tugamba bano kati kana akasajja kayinza tugamba ki ddala kayinza tugamba ki obwana bwabwe busula bubi babusuza ku ddeeka tebalina naye kye baŋŋamba naawe musooke mu improving life omunamala okuimproving life mujje wano mutandika okutuinspiringa kumanga byebuzabuza musimanyi buinspiring abantu inspiring abantu emyaka 10 gy'omaze bulawakatandika okuvuga bbaasi this is his dream job this is his dream job ye yali adreaminga kuvuga bbaasi okitegeera ife abamu tuli wano just lwakuba lwonakola ntya mugambe tusimbudde osimbudde ssebo nze sikkiriza Penga abasabaze sibalabye abasabaze tetubala mulageko abasabaze mabega nze abasabaze sibalabye nze ndabye ng'omuntu omu ayita walinza okuba mukozi munne gwe buuza naye bbaasi akyuse kamera atulage gy'avuga gy'agenda nze abasabaze sibalabye tusa kamera tulage gy'ogenda ssebungu okay adropingeko omu ayimirire kuba stage njakiraba nze sirabye basaabaze ndowooza olaba akyali mu parking afaamu anti wuye lwettali giki anti atulagwa omusaabaze ati asimbula agenda ebbanga lye bulimbidde ku internet buno obusajja ku luno tubulina vuga tulage abasaabaze nga siraba musaabaze tulage abasaabaze abayingidde mu motoka abasaabaze mwe bali osobola okyusa kamera mwe bali abasaabaze obimanyi wano naawe anti byebyo wanagenda kwetolola wano amaladdeyo wali atoteka mukasaidi mira akamuli waggulu kaba kalaga ebiri sebo mugambe kati ngenda wano ku stage ati bakolaga stage obwo bagenda opinkinga baabo tugenda awo tulabe bagenda opinkinga tubalabe nga bakoonako ku tiketi bakoneko ne ku tiketi sebo musajja ali ku muzuuli mwana musajja ali ku muzuuli naawe atayimula muzuuli naawe bo bonna naawe kana kasajja kafere kana kasajja sowa nakukkiriza kintu kyonna kyekaŋŋamba kana akasajja kaali kagambyeko mbu katikyako nti kaali kakusomesezaako kati nze kaŋŋambe ki naawe kano temanyi ku Mezaya mulimbi kana akasajja kalimba nnyo katwage stage katugamba nako mbu ssebo kasajja kano ssebo kaali katugambyeko mbu kalina appointment ne President Yoweri Museveni kalimba nnyo nnyo kakyasinza okulimba ku Facebook naye nze nakagamba nze nja kukayimiriramu tulage abantu mwana nga bakona ku ticket tulage abantu nga bateekako ticket ngenda kubalaga nga tuse ku stage we bali kati abo batibo badde oyita badde nkalu babadde bavaamu kati twakugambye otulage abavaamu nabo batulage wasazewo asanga tetulina gwe tulaba
bwe buno obusajja nkugambye nabo obusajja kayinza okuba nga uniform nga yeefaananiriza nga ggwe eri gy'olowooza naye nga bwe buno obwoza ne bakagamba parking awo gira biki kati gwe akasajja nga kano oyinza okakwasa obulamu bw'abasaabaze waliwo n'omusajja antuukiridde agala muleete Richie musajja agamba alinde Anamani mukuba bikondo oba aveeyo Saudi Arabia musajja akanyama muzibu bamwita self nervous esi bayi bintu byammwe biyimiridde oba ttiimu yammwe emwere busobola kuba leero alina basponsa naye omusajja we are the champions kale yeffe bacampu abaliko Eddy Mezaya taseka omanye ekintu ekisosa chifuti yayomewe egenda nakuggwa ne baspice Diana kano kekubya ebifaananyi ne upcoming artist Spice Diana mbu bakayita akabi kambwa nnyo Spice Diana mukwano gwa ndowooza olaba ebimuluma ne Spice muyimbi muto talina buzibu muyimbi muto talina buzibu kati buzibu kyobwo kakati wuno ngenda kujjamu wuyo stage sebo stage omusajja yiyo busajja baffe wiki we butebugeera stage eriwa yiyo bano babeera mu kyalo akasajja ndowooza olaba ebintu ebikaluma bye olwakagambako nti kasula wali eri bakulaga stage biki bakulaga stage andage ndaba uyo omuntu ayingira ayingidde bbaasi ye sebo akonyeko tiketi omusajja ddereeva sebo omusajja ddereeva sebo ddereeva omusajja ddereeva naye era avugira mu kyalo lwaki tavugira Stockholm wayinza otukoonakona awo naye waliwo kakoosi kubanga era olaba abajavugira teri mamotoka teri awayinza otukoonakona mbeeremu era kakoosi akala kalina otwala omanyi nno Penge kankubuulira akasajja ako okalaba kaleki era ovugira mu Buliriza Penge amamotoka tewali bize tewali nataala akasajja ako nze nno sikalinako mutawaana naye kikulu kafamirira nnyo ne kalya bbiri omusajja ono era sibaira agivugira mu kyalo baasi ndowooza era olabe tewali mamotoka tewali bantu ate era abeera mu kyalo nabeera mu kibuga abeera mu kyalo gy'abeera gy'avugira omanyi sikalinako mutawaana naye kalyako bbiri nekalabira okulya emmere nekalyaku mazzi ebyalo by'e Bulaaya mbimanyi omuntu avuga kibaasi nga mulimu abantu olusi babiri oba omu nga tewali bantu n'avuga nga tewali na bize era no kati license jayi naye ng'omusajja Kanyama ye wamuwulidde watebeza yagambye kwagenda oteeka sente ze Kanyama yazze agamba uyadde champ Mezaya omusajja oteekako sente oli Kanyama am the manager of Andaman tetwawangula era Eddy Mezaya omusajja oyo omulabye owagundi wakusaasira omusajja oyo wakusaasira ekituufu kiri nti naye ayogera nnyo ebitasaanidde wambwa nnyo kyafama yafama nnyo ate leero Pengo ndeetedde mu budde obulungi onkwatiriza ndi ku mulimu omanyi kano akasajja kabadde kasama nnyo buno ebutambuza propaganda buno bundaba nga neekyanga ne bugamba abantu nti wetakikola ki leero onkwatiriza ndi ku oba Mezaya bamusiima bamwa n'akoofiira akagendera ku uniform ssebo nga ayinza n'okuba oyo Eddy Mezaya nze sinaba kukkiriza Eddy Mezaya ayinza okuba avuga bamawube ayinza okuba ali awo kulira naye koofiira ssebo bakamwaga eyo nnyota ssebo ngolaba ekyuli bamuwadde naye akakumba kaliko ssebo simanyi lieutenant nono bamuwa sseba Eddy Mezaya oyo omulaba ayinza n'okuba ali mu rehab village wano we bavugira bamawube nga bibaasibasi ebyo bivuga mu gundi awo sisuubira mbona abaze bennyini abatuufu Penge nga ngenda kusiibula njagala emusiri kyomuŋŋambire buwooti mpulira nze atukwendi mpulira amanye nti n'oliwo abantu batalina kumanyiira ne balina okumanya Eddy Mezaya gwe nyina okumanyira because wabeera ku leyo life ye amanyire olijuyi zawedde mawube munne tetalina kyatugamba zawedde mawube ate kano oli mawube naawe akasajja kano okalaba kano buli kawulira nga nkanyigiriza nnyo nga kaagala oleeta mu jjuli
nga kagaleta mu Juli oyo Juliet Mawule bule kawulya nga kayigiza kati ekiro kagenda kujja kagambe Richie I like you so much Richie you are my friend bwe kati kabera mu pretense kana akasajja kabera mu pretense nze kyovola bannakabuuka kati bulwe kalabanga kagira ki bwe buno obusajja obwali bwagala okunnemesa mukwano gwange Juli mu January Mezaya kankubuuze Mezaya okikizaji wa blackmail yako Juliet zawedda akuwese twali mu blackmailinga kati kankubuulire muganda wange nze emyaka mpangalidde mu media sikolangako dda tebakiko ekyo okola nnyo blackmail ate kati omumanyi kati Juliet omumanyi dda pengere togendayo akasajja kano okalaba awe nyini wabadde okabuuliza nze ngenda kujjayo bbeeya nnako ngenda kuvuma mukazi wo Rita ngenda nange kubeera personal kasita otave ku mikwano gyange nja kuvuma mukazi wo Rita ate tojja kubyagala muvume nze nkubuulidde muli munsi yakwakola nakuteeka mukomera bakuteeka dda gwe mukomera tebakuteeka dda mukomera Wuyo muvume, wuyo mkugambe muvume. Akasajja kano muvume. Akasajja buli kalabanga nkafunzizza bwenti. Kata nikoteeka wembeera. Nze nkugambe abakitegeera Penge. Aji. Amanyaka akasajja keitaka kemusiriki n'obugatto gatto. Kekasinga okubeera wano kiiku wano. Ne kasaamirira. Sirimba muganda wange omusajja afiira mu kkomera ate kali mu kkomera manye byakufunzire byamusibya anti kakati njagala akakabizzi kamanye nti Rita Kaggwa gwe kamanyiire oli mukazi wa Rita bw'asoma ebitabo okubula okubimalayo ako kannassale wano Bulaya ke kasinga okukola omulimu guli ki nti koza sowaani tasaamirira kati ng'ova Kampala n'ojja e Bulaya nti okomba sowaani kati gwe motivatinga otya abantu bagende booza amasowaani naye nga otimulese gwe wangi omanyi muhozi kati yafuga wangi omanyi muhozi kati yafuga owange oyo agenda kutufuga goge mazima otuwaddeyo agenda kutufuga erya ddala onyala okuteba mwita mu Kenya media olwo njagala okubeera omumanyi ku Kenya media ekyo mumanyi ali awo buloka wa motoka talina mutawaana musajja mutuufu buloka wa motoka buloka wa motoka atuna motoka mulafurufiga musajja mutwe andi ne furufiga kati buloka wa motoka bakola babiri bakola babiri omulimu gwa buloka bayiye bantu naye nga Uganda ogirabawa sijakuba bayite kampulirizeemu taata ngasiri wesaidi yali siba kiri kituufu uyu Richie Sebo sayiza okulaba yesebo kigenda maaso first lady wa group yo life arangibwa emisango egi yasinza amaanyi ennaku zino ku internet naye alina emisango esatu ddala ogiwuliriza omwami ono gyaleese yakwata ebifaananyi bya Rita n'abitwala ew'omusawo Muganda ng'agala Rita lindako ebyo ebigambo yabyogedde ogwokubiri alina omusajja eyamusiiga siriimu naye yakkiriza okumusiiga siriimu bakkiriziganya ekitwe bali beetudde yayitudde ku sakisipaamu ekyokusatu kati entotalo luno gwe olulaba otya ku Rita oyo kati Debola Naaka ebyo byayogera buli waba agenda alikompalaniraako buli walaba Senga Asidi ali mu ntalo ng'atomera saawa zino Tyler Roberts Senga Acid yaliko Rita Kaggwa naawe omumanyi ebintu bye twamugoba ku Facebook kati eri nayo Snapchat
gundi Senga Sidi yamugobyeyo Rita nawe mumanyi tayagala bantu kwegamba bajja ne bamusanga mu territory ne territory zo natugenda tuzimugoba mukatalina kudda ku TikTok Karim basama kino ekisajja kino bye kyasama Karim kino nawe bino bimukomba box bino bibeera wageri Kampala bibeera wano kusabiriza bantu bava mu Europe okubuukira bubuukizo ono kati balina okuba bakiguliridde olwo kyogamba nonya kyakulya oyo Rita Kaggwa ne Sarah Joy bali baagala kuntomeza ne kudonizera abo boola baabo babangamba mbuboogera n'omusajja owa donizera ate ng'omusajja yafadda nembuuka era Senga Sidi oyo yaŋŋamba abo beegendeze nga baŋŋamba ojjukira twabeera mu ntala awo abo naye bafunye nnyo naawe kyogamba Litalo Kaggwa yakulimba Richie kyogamba Litalo Kaggwa yakulimba mbuna bawadonizera nga tedonizera yafadda naye ngayagala kuntomeza ebigere byasoka kabo nga ayagala kuntomeza oyo ne Sarah Joy abo byebintu byabwe kati kino bamaze ddo kigulira Walagi naye nga obimanyi ebivuuka ebibeera mu Kampala ebitalina byakkola bakigulidde Walagi bakirimbalimba mbu kimanyi okuvuma naye nga tekirina kyekisobola kati kimanyi kuvuma ki simanyi yakasitula ennyumba simanyi ekitende kati ekikinsinga okumanya Rita Love nze mumanyi nakula naye ekyo kibuzo bakimanyi ex we Sweet Pepsi yafa kati bwe kibuzo bakimumanyi bibeerawo bubezi bibuukira bubuukizi sebo badozi mai Rita Love yali ex wa Sweet Pepsi yafa Sweet Pepsi ebibuuzi twabiwulira ebibuuzi twabiwulira ebibuuzi ebyo byogera naye Rita Kaggwa gwe mmanyi Rita Kaggwa mukazi yematira nnyo Rita Kaggwa jaso tumulya mu mbuzi zaabwe enzi simanyi yagadde gundi no eyo jasi kugezaako kwekwata ku bisubi kati MC Richie omulimu gutumanyi gwakutanishinga ye muntu kati jasi wali nono omwana byatugamba byalinga bitu MC Richie kyomanya nti ye muntu mononyi walinnya nze Peng ndabano munenze nze sikangamba okungamba simanyi bintu byakona nnyo njogera ekintu Rita Kaggwa ye muntu era nabuuza Rita Kaggwa ninga sikula ngo mu kisaga za bwenzi kigundi bwa nagamba lirinze kyenina ekisoka Rita Kaggwa mwami Afro Kaggwa amanyikiddwa omusajja wa ddiini Rita ngamba nze muzeeyi wange n'erinnya lyange so akubera mu bintu ebyo ekisajja nga Rita Kaggwa kwafuna omusajja esyo neemumanya officially namutwanjulira kati ebibuuzi bizo byokwagala obusajja obuvedevede obunaku nkunyida biri kwa Senga Sidi abo naye okiza nekyo kiri ky'omwami oyo kyakugambye mbusibayi bakuwadde obwikajja Penge nze maze emyaka 10 emyaka giri mu 10 nga kusaasira ndi bodyguard we nze siri kubya ssente tebampa kaza naye kyesinga omanyi atugambe Litalo kusasula emitwalo miliyoni 3 miliyoni zakizo bagamba entasiime bulagiwa oguba musaara naye ate sigamba nti azimba okuba because nkola ki timukubi nejja singa ogamba nti bambi omwana bambi anjirawo omuli mukwano gwange kagamba yeyamabwe yani nampa kigane kusaasira kwate simuyo kigane kusaasira agenda gamba munange nfunye kusaasira kuwa mmeka kusaasira olwampa kali kusaasizira olwakuwaye 2 nakwesatu nje nakwaye 2 bwe bityo omwezi mubana abantu bokubira boyirawo ofunamu nga sente mekajasinga sina ofunamu sente nga mmeka mu mwezi abayirawo mu bwezijja kugatta ezaliita kusaasira oyinza okwekanga okuwa obukadde omukaaga awo abantu bange abo balaba bampa naye ate mba saagala babula mbanga mukwano gwabwe ate yajja eje n'ebigendo nti balina kunsasula nze kyava ku mutima okubalaga true love yaddala true love singa najja lwa ssente balina bakyawona kwaga abantu banyo baagala okungula banagamba nkubira bweruti kankubuze mistali gwe webulabeko omuli gwe bagula n'olwana olutalo kitegeeza oli masinali sekyo Penge kubanga singamba mashine ongula yaso nagamba ze bodyguard ogera kwa account yandiko social media bodyguard wa Catherine kusasa na Rita Kaggwa singa nalinga machinery sinabye abantu baba basene bakobe ebintu omwami byali mu kugamba obi yali ki byali mu kugamba ambe siwulira no siwulira basoke bakigulira essimu ennungi mesiwulira
bali nabo beeya bweya ate nze simuwulira mpulira gwe wekka nempulira gwe wekka gwoda njakugamba nga siwulira Richie ng'ayogera bwe nvaako bangi oyiningire mu audio ndabika bwenjo nedda kati ompulira Richie gwe nkuwulira bulungi nekyo kati olingenda kumuza kasoke naye akuli soko tuli ku musajja oyo alabika mumanyi musajja ogujja omulaba ku video ne simumanyi ekyo ekisajja kisibali eri ku paka lasti nga kireebeeta emmere okiraba nga bwe kirindirira musimanyi kirinza okuvumirako ku bantu musimanyi mbu kyekiwolereza Catherine Kusaasira era nga bw'okiwulidde kinoonyeza erinnya liganye kati Sarajja oyo atajja ati okuwagira Rita ate nga bati bwanange kuba mulaba wanawagira alowooza tiimu Rita Sarajja oyo munafu ebiseera ebisinga abeera munafu kati kyova olaba nze nkubulidde baali baagala kuntomeza abo ababiri kati Senga Asidi yagenze ku Snapchat n'abajjayo nga nze bwe najja Rita Kaggwa ku Facebook nze yamujjawo era naawe emboozi zino kyazijjukira kyampeereza message nekiŋŋamba olaba nsobola okuvuma simanyi Franka Kashumba nenkigamba nze nno nja kujja ku Facebook siri Franka naawe ekikazo kimanyi kiwala na buli omu kati kyasazeewo kigulu ono kigezeeko okulwanalwana naye kubanga kimanyi Senga Asidi tekimusobola Senga Asidi naawe alina kirasi nene nnyo okusinga ate Rita tosabagiragiranya ozati yalese kino kisande masavu kyekiba kimulwanira yalese Sande naye sitegedde lwaki alese Sande laka Sande era Sande kagwe mulimu gwa Sande Sande masavu bo balowooza mbu Sande masavu amanyi okuvuma kati ye gwe bapangisa Sande masavu kasita omuguli etupa ya walagi n'omugulira embizzi nga gw'omugamba mbulumba nange baali bamugambye eka nnumbe tojjukira Donizera era yakiweereza Sande masavu nekyogera naye nga negwe kyogerako tekimumanyi era Sande mulaba tali comfortable babika akutidde abayaye baŋŋamba kibeera wano ku paka lasti Richie tukikube tukikole kinembagamba mukireke bambi kyeya bweya kisande masavu Sande masavu mumanyi Sande masavu gyemizeegye kati Rita Kaggwa yamuleesenga eggundi ennwanyi naye ate tasobola Senga Asidi she's so big kati oli Debora Naaka naye baamuguliridde bugulirizi nga bw'omanyi entalo nga zibalemeredde bagenze ne bamanya nti kati Debora Naaka takolagana nati na Senga Asidi kati tugende tumuleete ate Debora Naaka nawe omumanyi mu kuwaayiriza ani atamanyi Debora Naaka nga gundi Senga Asidi we yamulabiriranga wano n'akigulira ne tiketi ye ate tuteeri ekigali ekikazi akirabiridde n'omwana wakyo naye omumanyi ebikazi tebisiima kitandika muwaayiriza buwaayiriza kaakati ate kyembuuza ekirala Rita agamba yawangiza Senga Asidi ssente nga amuyamba nga ali China baali bemanyiko dda alimba naawe olupropaganda wa ntalo tugeta omupropaganda w'entalo tomumanyi naye nga dereva mukulu Mezaya otuwulira ffenna